Mwala musikasika msimanya mtina wale msimanya ekikulumya mwala musikasika kukunja nze wange sakugambe waffe waka nze wakati wasangayo muwala wakangu ngozo okunchimo basi bulati tujje no ntebe mukunja mpa respect denga kuyimbira obe nyimba zosobola osigala obwomu ng'oyimba n'ofuna abawala abalala ate nga mbeera mu studio bawulira ng'oyimba n'abawala wakitompa kitiibwa newankubadde n'akasala abala tuganye siriyo mu bufu wakitompa respect yo musiguza aliwa kyoyagala abasinga babawa emmere n'agiyiwa ate ababaseka abo bonna babiddamu byenjogera kwe kuba emmere n'agiwa nti ewaffe tewaliyo emmere naye mugenda tamusabigero ginona so gwanga tubona nga mukunja ategedde kikyalina kuddamu kukola suke mutereze ensonga mutereze ensonga Kingi Shiba katakuba omuntu oluvannyuma lwa mukunjo okwagala okumuzaako bannange munnaye bava Uganda nga basanyufu bayitirivu nnyo nnyo naye mukunjo yatandise okukola empisa embi Kingi Shiba amulabako okuta n'obuwala ate ye ng'agamba nze sibeera na mujja wange kuba wagenda n'ozija bakadde bange bw'omu bannange ebbobi eri yawudyo mitawaana myerere mugamba mutya mwasuze mutya kansubire muli bulungi ng'enkola yaffe mbasaba vidiyo eno mugimpeere like era n'ensaba gwenna mukwano atanaba kusubscribinga wano ku Suvi News nti mukwano subscribe nga ye maama omusigazi ng'ayongedde okulumya yena yeerippye ulala mu kateeteeyi olugatto bannange mitawaana myerere full figure alina byagamba Tamale Mirundi Jr kasooke tubirabe ate tweyongereyo mu maaso n'amawulire bannange oba z'entalo z'abano zinaggwa bannaye kambateereko ka vidiyo namwe mwerabireko ate tumale tweyongereyo mu maaso era mu maaso nina Tamale Mirundi Jr ate naye ng'ayanukula full figure mbufunze zino z'entalo sizaakuggwa banake Ndu amwana wa mutamivu nino mwana wa mutamivu yavanga nga bunaku avuma nga tewali nasoma wakyafu naye ng'obudde bwe mumuvumisa naye kano nanyamba nafuna omwana puresa anvumidde omwana wa mutamivu natuuka n'okwogera ebitali yemu namwawabidde mu ba MK simanyi namwawabidde ludawa katonda ono munagambe gundi akwawabire simanyi nagenze mu sseemwayi byebiki ebyo bwe babaaba oba gavumenti ogita ya kitaawo omwana w'omutamivu mbulirako abadde ankeerako nga nkolera vidiyo nga simunyega simwinako natalo yajja nnoonya mwana ewange nga nga batukaneko nti mutwale wasale wajja eno ne bagamba tetwagala mwana oyo bamugaana ye bamugaana ne bamuzira era nempumula mirembe ne mugamba lwatu nga munnange appointment bagigaanye bangambe ntwale gundi ne gundi gwe nkuleke tebakwagala ne munne simulimba omwana anvumidde kumpi ebbanga ki puresa wajja n'amunvumira kati ono omukazi atunulanga olukokobe ono kana akadumpuni k'omukazi akalinga ekinnya ekikuta ebigere eyita motivational speaker tanana byayambala eyazaala akaana keyagabira abasajja 8 abatamanya taata waako omukazi oyo yavaayo n'agamba bunakuba omwana we omwana omuto bebi mwenna akatambi mwakalaba era nga kana akasajja kalinga amasanganzalo kagenze ku kitebe kya byebyo munange Tamale Mirundi Jr omanyi munange ennaku zino okuva jjajja ekiyi bwe yafa yeefuula kirala abakiraavu maakola kyatabuka kati munange yagenda n'avuma full figure omunaye ne bimuluma naye full figure musanyufu oluvannyuma lwa pressure 24/7 okuvayo n'atandika n'abakiraani n'atandika n'avuma Tamale Mirundi Jr bannange Thank you so much. Thank you guys. Thank you. I love you so very much. Hey! Oh. Babe, how are you feeling? Ovoli muminandek. Thank you guys. Thank you for the love. Bagalanyo, please, let's not let his people do it at the last moment. We can handle that pressure. Just tap your screens. Tap. Let's win. Let's win this one. Let's win. Yes. 40. 39. Ooh. You guys, let's not let his people do it. They know how to do it in the end. Let's not let them do it. Thank you guys. Thank you. Oh my god. 16, 15, 14, 13, 12, 11. My babies. Let's not let them do it. Yay! Thank you so much. Oh my god.
Oh. Ah. Oh. Woo! Woohoo! Woohoo! Babe, repeat after me. You see? Somebody. Abagole baffe abaliko mukikirize mukigaane abaffe oweewuwo omugira akaseera ne muzannyamu ne munyumyamu ne mukola muti oba munnange buli omu muwoza mitima gy'akaluba ndiwo okulwa abaana mitima gy'akaluba kikazi gwe saamanya singa saakuwasa oba bye biri ewammwe bannange ate amawulire ag'ennaku agaliwo munnange ye mwana muwala Kadaama eyafudde oluvannyuma lw'okumala e Saudi emyaka 7 ng'akola naye ng'ezo ssente z'akola ng'aweereza maama we era maama we ng'amutegeeza nga we yamuzimbira ennyumba z'abapangisa nga we yamukolera amabizinesi era mwana muwala oyo buli wabadde agezaako okugamba nti maama nkooye omubiri gunnuma kuwajjukira e Saudi eyo bannaye tukola bibeera bya kukola si bya muzannyo munnange nga maama we amugamba kola ate kino tekinnaba kuggwa ate kino tekinnaba kuggwa munnange mwana muwala lwavuddemu lumu we yaweza emyaka 7 n'adda e Uganda okudda e Uganda yasanga maama we talinawo yadde 10 eky'amazzi yadde 10 nga takirinawo ku ssente ezo n'omwana muwala z'akoledde emyaka 7 era munnange ekyamujjira mu bwongo kweyesa wange agula butwa munnaye ng'akola ki mwana muwala ng'anywa obutwa ng'afa era baamuziise mazima n'afa kati oba omuntu oba yeesigaani nogwe wenna nkukuutira gwagoba ebyokujja ebweru gulawo akawunti yo kuba tolina muntu gw'ogenda kwesiga yuyo maama gwe wandyesize ssente bazirya buli kati ogenda kwesigaana omuntu agoyingiwa so oba ng'ojja ku kyeyokola leka gulawo akawunti bannange ssente nzibu nnyo olaba ne mukama waffe Yesu Kristo baamulyamu olukwe jasirwa ssente oba ova e Uganda gulawo akawunti yo teweesiga muntu naye nga bambi wummula mirembe kambatereko Tamale Mirundi Jr ayina kyagamba tebaluwulira naye wano reported speech bayigaka apu akakusalamu n'apoozinga ye wookomye watandikira naye oluzungu gwenda gayomba. By the way, nalaba gondi TikTok waliwo omuvubuka eyali akuleetera omuvubuka oyo bamuyita pressure the boy mwagala I think he does some good work. No Kasuku, the boy is mentally sick. Mutabufu wa mutwe wobadde tokimanyi. Even the family knows, but family ebeera mukono, they don't have money for rehab. Segera. So the boy is mentally sick. But me, I take no offense. You can abuse me because it's another way of promoting me. Okay? I have never lost sleep. And I still encourage TikTokers to abuse me. I say again, negative publicity is the best publicity. Wakati level junior jenatuka ko really, what are you going to talk about to me? They have never said about me.